Tugenda wa? Tugenda Las Vegas. Tugenda Vegas? Yep. All right. Kakati kati tunagenda Vegas. Ndine muganda wange DJ Farouk. Yo. DJ. Soko yanjule. Samani yanga ulide DJ Farouk. Yeah. Straight out to California. Manga lidawo ne bekintu. DJ Farouk. Ulira nyo muganda wange pipi. PPJ. Yeah. Muntu wange nnyo. PPJ akulanga nnyo. Je bale ku muganda wange. Kali boss nice. Oli fiti. Okay. Sinati oli happy. Chichi. Kozi ngosaze ndi mulwadde naye nzo omuntu abera happy mwaka ku mwaka. Oli happy. Mwaka ku mwaka. Bangamba waliko mu UAE yawo kiri kitya? Yes, UAE nagirimu emyaka gyali myaka 5. Close to 5 years. Yeah. Ninde banga atekyankolera n'engamba owaayi. Tekyakolera muki? Nga enfuna yaayo si eri awo obanga mutuufu wajja kunoonya ssente eri serious. Yeah. UAE ekuyamba kubanga ntandikwa. Oba ntandikwa ya n'ofuna ge bayita amadaala. UAE otegeeza wa wonna watuufu wawali? UAE nali Abu Dhabi. Abu Dhabi bagamba yeri akasente. Akasente lye kali ng'otandika ge mazima. Bano batutandika. Kuba omuntu oli mu kukola omwezi katugeze omuntu akoze nnyo Abu Dhabi. Yeah. Omwezi akola miliyoni 4. Akoze nnyo. Miliyoni 4 oba tokola muganda wa. Oba tokola? Oba okola ki? Oba oli muzannyo. Oba tokola. Omwezi? Oba tokola. Leka kukudala. Kubanga si kukudala kati kankubuli njagala obuzo omuntu yenna ali wano mu America. Nti omuntu ewiiki akoze akatono ennyo. Afuna mmeka? Ng'akoze katono nnyo ewiiki. Zeze zandibadde emiliyoni z'ennya oli z'akolera omwezi. Akatono ennyo. Njagala ompulirize bulungi. Kuwulira. Akatono ennyo akoze ewiiki naye ng'ate ewiiki wano abasajja abasinga wano nga takoze miliyoni 7 ewiiki aba takoze. Kati ate Abu Dhabi obeera mu mmeka? Abu Dhabi nkugambye miliyoni 4 omwezi. Naye wano ndi mukwogerera mu wiiki egyo. Ate Kampala ziba za myezi oba emeka. Wiiki emu oli nga takoze miliyoni 7 agaba yeerinda. So n'ogamba koveeyo? Nenzirukayo emisinde nga omanye egyembwa. Jenadduka tomala munaye nga tulaba kutambulako okoloza wooli we wasinga. Wana ali Abu Dhabi nga ngamba tukikuba. Ng'olaba nnyo. Ng'olaba miliyoni nyanga ngodde Kampala bwenna n'ebitogi n'osika booti. Ani akubuusa? Kaakati waliwo omukwano gwange era yali Abu Dhabi eyo. Ngenda okulaba olaba nga bwe tutambula ku lugendo bwe luti. Yatambula naye akwata vidiyo ye bw'ati n'agiteeka ku Facebook. Okugiraba nti ndaba ate nsoma ebipande California bikine ngamba ye. Ne mutuuke ne mugamba owaayi ate nga ndaba ebipande bisoma. Ndaba California kikyolikaawo. N'agamba nze nabatuuka dda n'andiiramu n'angamba va mu kwebaka. Nze n'angamba okwebaka kuveemu. Nti okole ki? Otambule ojje wano we wali omulamwa. Konze oke. N'andiiramu naye nga ndaba nga alimba ngo kwegamba ngamba nze wano miliyoni kigwa. Emiliyoni 7 nkola ki? Nzikolwa ewiiki emu. Ngamba paka namala kutambula nentuukawo naye ng'ate si byangu visa ya America si nyangu n'okubuulira nkoze omuntu ali yatuuliza oba atulaba si nyangu naye ate era sigamba nti togezaako. Gezaako bakumme ddayo. Gendayo. N'oyimirira omukazi n'omunyonnyola. N'akubuuza ogenda kukola ki webigaana. So muganda kiri kitya? Tekibadde kibi. Tekibadde kibi. Emyaka gye mbadde wano si gyemingi ennyo naye ate weeyagala? Neeyagala sina tabu. Ne famire yange. Mweyagala? Tweyagala. Famire yo oli nayo? Ndi nayo wano. Kati oba talina kyobanja. Obeera sayidi ki? Nze ndi Panorama City. California. Kaakati muganda wange njagala ontambuzeemu olambuze ku bannayuganda. Obabuulire ekitambula wano enguudo zino. Omanyi naliko UK eyo ne baŋŋamba be basinga enguudo ez'akabi. Ne bannyonnyola n'amateeka agafuga enguudo zaayo. Wano tuva California tugenda wa? Tugenda Las Vegas. Las Vegas eyo waliyo biki ebibeerayo? Las Vegas gwe oba omanyi nti omanyi okulya ssente.
kino kyekifo ekituufu ekyokugenda mu Las Vegas. Wabeerawo bali ba ssente bokka. Vaawo. Bali ba ssente. Era buli motoka gy'olaba ng'ekutte muno bweti waleti eba ejjudde. Bali ba ssente eno terimbwa ate engeze. Kulya ssente gwe mulimu omukulu oguli e Las Vegas. Ojja kulaba muganda wa. Teri ofiisi z'amataka. Bo 24/7 tebaggalawo nti ate wali tutuuse basibyewo niwe twogera wano si budde bwa misana ekintu kitidda. So kyo bakyawula kyakaliramu kuwummuza gundi kwegamba buli awulira ng'ayagala ka vacation eno gy'oddukira Las Vegas. Kakati muganda wange Farouk saagala otulwise otunnyonnyole ku nguudo zino. Kakati enguudo zino nolwe tuliko lwe bayita freeway yo tebeerako bitaala. Ogiyingirako tebeerako bitaala okuba kalamba. Era bw'ogiyingirako lwakuba nti saa zino kuliko ngeri ya traffic. Bw'ogiyingirako olina okumanya nti omanyi okuvuga motoka speed. Yakuba ebeerako ne speed limit nti tolina kukka wansi wa speed mita katugeze kuba wano tuvuga pa mile tetuvuga pa kilomita nga Uganda. Muvuga pa mile? Ya pa mile. So waliwo oluguudo lw'otukako nga lw'olugamba nti tolina kukka wansi wa 50 oba 60 oba 70 kisinziira ya oluguudo naye ng'olusembayo ennyenye nnyo okuba katono oluba lwa 50. Then freeway eno bw'ogiyingirako tolowooza nti oba omaze ate nayo bw'ogiyingirako kuliko kye bayita carpool. Otegeeza ki ate? Carpool ye lane esembayo nga katipo eno gye tulimu. Eyo carpool mu motoka mulina okuba nga mulimu abantu babiri kugenda mu maaso. Tolina givugirako ng'oliko omuntu omu. Amateeka gavuga kati eriwa carpool gye tuliko. Eno lane esemberayo ddala eno. Ebeerako motoka zikola zitya zidduka zirisiro oba ezibuzabuza. Bulijjo okoma okusembera ku line eno esembedde carpool oba kangeza okuva ku carpool. Then nedda olina okubeera nga oddukira ddala carpool. Emisinde. Ya misinde kufubutuka. Eno line gye tulimu ya kufubutuka lwakuba kati kuliko traffic. Then ne line eddako abo bafubutuka naye nga si nnyo nga carpool. Then neddako eri bwotyo paka abatambula empola be basembayo eri ku line dola besembayo eri. Lwaki babateeka eyo? Kubanga kwe kuli ne zi exit. Exit zibeera side zeri. Kati olabe eyo exit. So that omuntu aba agenda okwexitinga ageza fulumire. Akendeza motoka biki. So abo ne babateekayo nga batambula mpola. Kuba tosobola kuteeka exit ate ku side eri motoka ezifubutuka emisinde. Kati senga bansanga nga nsooba naye nga nvugira eno mu kapo. Bakuba fine. Bakuba fine. The same fine ya kuvuga mpola? Kuvuga mpola ku gundi lane erina okuvugibwa mu speed. Abantu bano bali. Ndowooza olaba akapande kano carpool only. Kambalage. Baagalamu abantu babiri n'okudda waggulu. Bwe bakusangamu ng'olimu omu mu motoka eno line. Fine. Wembaseera bidde I think bakukuba oba 600. Paundi 1000. $100. 1000. Ze million 3 n'ekitundu. Eze Kampala. Just kuvugira mu kkubo. Ng'olimu omu. Tobola bakati nga wana abaspaana bo bayaayi. Era ojja kwetegeeza motoka nja kulaga kye bakola baddira enkoofiira nga bwolaba kaapu eno n'agiteeka ku ntebe y'emabega eno ogiraba n'agyambaza enkoofiira. Kati gwe wa polisi jjukira abapolisi bwe baba bavuga bakuva eno mabega. Kati ye bw'alaba mulimu eyeebase n'emabega akuyitako buyisi abasinga bwe bateebakola naye nga I don't advise anyone okukola ekintu ekyo kuba kiyinza okuviiramu obuzibu. Luno oluguudo lutwala emmotoka nga mmeka? By the way ojja kulaba kati saa zino luliko emmotoka ziri 5 mulundi gumu. 5 ye naye waliwo otuuka maaso ate ne ziwera 7. Vaawo? Ne ziwera motoka 7. Oluguudo lumu lutwala motoka 7 okugenda obuguudo bwammwe bufunda. Simanyi obuguudo bwa Amerika bufunda biki. Waliwo ezitwala n'7 8. Kambalage enguudo tutegeere highway tutegeere motorway entuufu kati kyetuliko. So abasajja abakola enguudo zino enguudo zammwe nga mumu nnyo kiki
ababikola babyagala byabwe oba bakola ekintu nga bakiteeka mu laavu nti kintu kyaffe kirina okuwangaala emyaka negundi sikola bukozi nti just katukole ndi contractor kasitanze nfunye akange yes nti to the extent nti enguudo no bazikola nti waliwo wootuuka nga baagala okendeeze tebawogana naawe bwolaba motoka mipiira gigenda gyesiba gyokka gitya simanyi munda kyebateeka mu nguudo omwo naye waliwo wootuuka nga gweoyagala osika emotoka speed naye nga emipiira bagikwata kiki n'emipiira simanyi munda kyebateeka wansi mu ebyaddala ng'olaba osika motoka naye tegenda nga tegenda naye kubanga ne kolansi ono owammwe ate ndabanga owaffe mulala owammwe alinga ali gundi ali hardcore wanjawulo nnyo simutegeera maani wanjawulo nnyo ate waliwo ne wootuuka nti oluguudo n'otambula nga oyinza okuloza oba binnyo baki naye nga intention balikola bwelutyo nga lulimu bu pavements ogenda ng'ogira ki kati muganda wange oluguudo luno lutwala emmotoka zizino nga 5 naye jamu akutte kati kitegeeza singa bibadde eri waffe ogenda kusula mu kkubo twandisuze ate naddala nti wedi nti weekend badda Vegas abasinga Vegas kulya sente nga bavuga emmotoka enkambwe nnyo wano kizibu nnyo kizibu nnyo okusanga omuntu nti motoka buno kizibu ekitegeeza emmotoka wano si kyamaanyi tojogajoga bantu wano ne bwoba ovuga motoka nga eri miliyoni oba mmeka na mmeka teryakulabawo ovuga motoka ye gwe n'ogiyagaliramu nga gwe naye omuntu abeere nti agisamaalireko nti gondi alese tewali kusasamaza tekiriiwo tewali alina mmotoka esasamaza tewali kubanga buli muntu asobola okwetuusaako emmotoka yonna gy'aba ayagadde gowe controllinga n'ogamba nti kaakati kiri bwe kitibwa wano kasita obeera ne kyebayita gundi kyebayita credit yes tekikwetagisa genda na ssente okugula emmotoka genda credit yo kyolina okukola gikume nga nnungi tebakubanjako kintu kyonna okitegeera percentage yayo eyimiridde bulungi genda ogye emmotoka yonna gyoyagala mu America wano kitegeeza buli omu aba amanyi ovuga sinalaba abantu babigere bazungira kuno ku highway simanyi obubuzi busala simanyi ababoda babuukabuuka kyatteeka wano si kyatteeka naye ate olina okuyiga okuvuga kuba emirimu gyonna gyetololera ku mmotoka kuvuga wane mu America emirimu tosobola malako nga tomanyi vuga oba osente oba ojja kusemba nakyo oba wajja kukola sente olina okubanga ovuga omanyi ovuga ate ng'okuvuga bangi abajjano nga tebamanyi naye within 1 week ate kiba kirungi oluusi omuntu ayigidde wano ate aba kafulu nnyo okusinga ate omuntu eyajja nga amanyi ebiseera ebisinga kuba ye ayiga nga ayigira ku mateeka ga wano kati ova e Uganda ng'omanyi okuvuga omanyira kuvugira ku saidi ndala eno bavugira ku saidi ndala bisooka ne bikusumbuwamuuko so buli omu wano okumalako mu America olina okubanga omanyi okuvuga otherwise wona agamba njali nyanga uba owedde ojaziwa abauba oba osembye kakati kuno tebakkirizaako babigere tekisoboka sinnabalaba tekisoboka free oli asooka n'akutunula n'agamba obono mulalu ebyaddala tekisoboka oba ogenze kufa va ku gundi ku traffic ona aliko naye emmotoka engeri gye zimasuka kuno oba ogenze kufa otambulize kuno ebigere ate osala otya okudda kuli tosobola oba tewaliwo nti emmotoka zirekedde okutambula tebakkirizaako ndowooza nabigere gaali bigere nedda balina gye batambulira alright so baganda bange oyo abadde ayogera nammwe bamuyita DJ Farouk muganda wange mukwano gwange akuba byuma wano simanyi okuba oba obeera ku kyeyo nkubira ddala ekyuma vaawo ne Uganda tulinayo gundi era tugenda bakolera longi awo mutawaana genda kubeera nansana okomawo Uganda njagala tuteekayo ekintu yadde olwedde waliyo ekiriyo naye nakiteeka mu Eastern so njagala kiteeka ne ku butaka kuba nze ne musajja w'ennansana oyagala kukomawo Uganda Uganda nja kujja nningizengayo ko kuba bwe buzaale naye nga bw'otuuka ano olemala
olimala Uganda eba kiki ekikulemaza kwegamba ebintu byano byangu ebisinga kyangu buli kimu okusinga life ye Uganda byakuhasolingira ddala era omuntu ali Uganda nga alina akasente ke muwe respect mutye tekakoleka Uganda tanulu nze nagirimu emyezi gyali ndoozanga 9 naye nga aninga alimu ekitegeeza togikoleddemu nnyo Uganda kuva najidduka mu 2011 nodduka nenziruka okuva ku olwo sigituulangamu okugiwera myezi okujjako nali nga ngoba okujja ne we nagituulamu egyo emyezi gyeŋŋambye 8 naye ssebo just kwambala bwambazi kikussa bankuba obutayimbwa ku Entebbe road nembuulira bankuba ne banzijjako essimu ne banzijjako buli kinali nnina kweyisaayisa nva ku Nasa road awo nali ku bigere nva ku Nasa road awo nzira eno bwenti ku Entebbe road awo bagiyita Conrad House something like that Conrad Plaza awo ne bakulyawo bagamba tumbaavu jangu tulabe so Uganda wano tewali babba busimu busimu kizibu okusanga oli kuba wano besimu era babagenda kukwata kuba wano tebiriyo nti mbu gundi nina essimu simanyi ngende njire layini nteekemu eno biki byonna byakwetoloola babaako so muganda we Farouk nga tumaliriza gundi eno abatamanyi America oyinza babuulira kyomwana ali yayepikira America gwe America abatagimanyi oyinza gibannyonnyola America kyeki mu bigambo ebitono kwegamba America kyenjo okusookerako bagamba gye tulaba mu firimu yentuufu yeeno ekyukamu etya bingi ebikyukamu kubajjukira buli lwe tulaba mu firimu nga bolaba nti wano balina engeri gye batusembye wano Abamerika nabo ba abazungu oba balaga Africa balaga byali n'ekirala yabalaga byalo so with the America also gye tulaba mu firimu batulaga bifo bya mutawaana oluusi byokka naye nga ate America naye erina ebyalo ng'Uganda ebirina yes nga biri ku standard yaffe lwakuba nti ebyalo byalo nebosanga ebyalo ebyeno enguudo zibankole in fact katyanga nzidyano lumu nali ntambula ne muwala wange nalyokatukenda ngamba naye dadi nga ndudde okulaba ku ttaka aludde olaba ku ttaka ettaka lyennyini like soil ebyaddala omwana terirabika olisanga kujja nga bwoyita nga bwe tuli mukuyita ku gondi n'olaba nti no gondi awo naye kati aveemu ddi agenda alirinyeko so America buli kimu gyekiri buli kimu kyoyagala ofuuka okifuuka kyonna bw'oba oyagala kulya ssente bwe balira ssente kyova olaba nti America ebiseera ebisinga omuntu bwajja abantu abasinga bajja ng'agamba kangende kubayo ekyeyo kyange emyaka 3 nzire Uganda naye ssebo ogifuluma si kyangu kyova olaba nti America ekyasinza okubaamu Abannayuganda nga bazeeyi era ogenda omumubuuza ng'agamba munnange mazwana emyaka gyange 35 tomala gagivaamu si kyangu nga boolaba Buwarabu nti oli ajja agenda agambe nakuba Buwarabu eyekiro nenziruka nga mpulira nfa wano otuuka ne wafuukanga ewaka kuba buli kyoyagala ewaka weekiri kuva ku mmere teri mmere eri Uganda wano etaliimu America buli kimu gyekiri buli kimu oyagala life eyakabye nnyo weeri oyagala ekunyiga ennyo era nayo weeri ojagala beera mu life eno ey'okukola kirumisana osobola ogibeeramu ng'ogamba nti nze sijja kwewumuza kuba wano maanyi go okukola wano gw'ogamba nti nowa nja kukola emirimu 2 oba nja kukola emirimu 3 oba nja kukola omulimu gumu saagala kwemenya nnyo wano toleeta nyonta ya ssente oyinza okufa bangi abazze n'ennyonta yesenakamanze biki nja kukola emisana kiro biki ate wano jjukirwa okola bw'oziraba bweziyingira teziggwawo wali ku ssimu kuba ozirabira ku ssimu buli eziyingira oziraba ku ssimu nti zizo ziyingidde naye oyinza okufa so America buli kimu gyekiri bw'oba oyagala kubeera mu life yakukiringa osobola okiringa bw'oba oyagala beera ku street osobola obeera ku street oba oyagala kukola okola oba oyagala beera ewa
yonna obeerawo kyoyagala kyofuuka. Alright, so bwetutyo bwe tubadde tugenda Vegas, baliira ssente tugenda balambuza Las Vegas mutegeere kye bayita okulya ssente. Okulya ssente bulijjo mwefuula Bannayuganda mulyalya nnyo ssente, kati abalya ssente bannannyini mu kulya ssente, abakulira abali ba ssente gye tugenda si be bakulira abasaasaanya wano gye tulaga abakulira okusaasaanya zaala simanyi biki naye bakulizaayo abaana ene Las Vegas. Sirowooza sijja kulimba kubanga sirowooza wali amasomero eno Las Vegas. Amasomero gateekwa kuba tomanya naye gye gali. So omulimu gwayo omukulu Las Vegas kola kulya ssente. Bwana Farouk gye tulaga ojja kutya. Tugende katugende Vegas tulabe oba ddala balya ssente. Ojja kutya. Omayaba na Uganda bujjo bagamba tubeera mu ffe tubeera tusaasaanya. Ano Las Vegas aggwamu yadduka. Olugwamu nga gwokwata lyakuleesinde ng'onoonya endala. Abasajja tebazikiza ki? Gwaweddemu gwagala kyova owulira waliwo motobo gye balina eno nti what you see in Vegas remains in Vegas. Kyolabye Vegas kyodde eri n'obuulira oli nalabye nga bamukuba ssente nga ziggwamu tokwatayo kikomaawo bw'oggwamu ng'ofuluma abaana tebazikiza. What you see in Vegas remains in Vegas. Endonga esigala ekuba ekonda baggulawo sanga mmeka bo tewaliwo kuggalawo Vegas teggalawo. Sokolabe California mwana California. Yo, this is Cali. CCA. Baba bamekisiba sente. Tata kubanga ajikalakatana yagenda Vegas. Agenda Vegas kulya sente. Bagenda abakoye bavaayo. Wogwamu ngodda. Si ansozi eno gwakanga gwe Kampala budde bubeeranga bwe Kampala. Gyokola nti abazannyi ba firimu bagundi bano bayimbi abasinga eno gye